yakwete eddagala olisika ku mutaka ibulebo yegulidde gwe ngugira ki ditabule mu kazigo bulebo yeguluddi fayagula igwengo sitekaka kazigo ko kano omusamize sokoleke omusamize nyindo zakiye omuganga akuletera eddagala agamba mutaka wabaye yeguludde siga ko mutaka yagula putu yangamba njagala kuongeza buwomi njagala bwasitula wano okudde Bulaya ngakuweereza 10 ku 10 diro budagala kati njagala osooka otabula esepiki eyo njagala obeere nga esepiki osobola okugitabula nga tesirira nga naye nyini yagiwulira nti omulawo kyekyo naye tebamuteekako kakebera iriziye nayitawo nayo nene jembe eri mu ngalo muno ezimba bweti neringa ejjinja yayingira mu mubiri oba yagiyingiza atya yayina sokolekeza zamba lindako zanda sofi lindako yayina irizi muno mu kibatu ky'engalo zanda naawe aginyigako bweti netambula yayina irizi nga mu kibatu ky'engalo ng'ezimbi eringanga guyinja ng'aginyigako bweti netambulira mubiri weti nagamba nze neyange yagenda wano yatambulanga yayinawo nga obuti obwo nga yabuzinga oba yabuzinganga atya nga bubanga akakeeka naye nga yabuzinga n'abugatta nakalala jembe tumanyi jembe gwe nagamba mukulu njagala ompe kweza enfuuwe kwe ŋŋenda okuwanirira omukisa gwo ogwenkomeredde shetandise odawe ninda njagala ompe kwezo ze bakufuuye kwe ŋŋenda okuwangira omukisa gwo ogwenkomeredde Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo mu masuuka agali neni yali talimu olwo nno malayika neevaayo negamba munoonyiza muti omulamu mbafu. Kyali kimalamu amaanyi era nga bwe kimalamu amaanyi gwe ogenda okunoonyeza omulamu mu ggwanika. Entaana yali njereere, mu ntaana yali talimu. Kristo waffe yali yazuukidde dda. Kitegeeza ki moment eno jimpe gwali eyo amatu gatege. Kristo bwe yafa n'azuukira mugeze ku kijanjaalo ekyateekebwa mu ttaka ne kivunda olwo nno ne kiroka nate. Embeera gy'oyitamu kwe kufa n'okuvunda ne wakyaliyo essuubi nate nti omubiri gugenda kuddawo ogenda kuloka nate. Tewali kirungi kyolituukako mu nsi muno nga tomaze kufa nga tomaze kuvunda era tewali kuzuukira kulikola makulu era tewali kigambo kuzuukira kitaliiko okufa. Kale obwavu bw'oyitamu obungi okubonaabona kw'oyitamu okungi kwekwo okufaakwo naye bw'oleka essuubi lyo waggulu ogenda kuddamu ozuukire nate. Bwe yazuukira yadda ku nsi era n'amala ebbanga ddene ng'akola ebyamagero. Yakyalira abalwadde yaddamu n'abikolera ddala nga bwe yabikolanga bifo era bangi baamulabako. Bw'atyo n'ayambuka n'agenda mu ggulu ekitaffe atutegekere era atusuubiza okukomawo atutwale. Mu bisinga okuba eby'ettendo byatusuubiza mwalimu Mwoyo Mutukuvu.
tali tuleka kubula, tali tuleka kwenakuwaza, tali tuleka kubonaabona. Alibeerawo buli kadde ku lusegere lwaffe atulungamye. Ekisiibo kitambudde, naye gwe mu kisiibo muno mu Kristo munnange kiki kyokoze nga Katonda wo bw'akitunula akagamba nti weewaawo nzuukidde naye? Kiki kyokoze naawe gwe kennyini kyoddawo mu nsonda yo n'ogamba nti mu kisiibo kino ekikolwa kino ekyekisa ne bwe nfiira wano kintwala mu ggulu? Obulabbayi, enku, omululu, obubbi, obwenzi bye bijjudde mu nju yo, okakasa Kristo bwaddira wano osobola okgenda naye mu ggulu? Okuyiwa emmere kasasiro n'ogirya ku balumwa, okwokya engoye nena ddala ng'okimanyi nti ku neighborhood ko kuliko omuntu ayita obwereere, okwata engatto n'ozisalaasala n'ozookya n'ozikasuka mu kasasiro naye nga ddala okimanyi nti bw'ogendako mu ghetto bannaffe bangi bayita bwereere, batambuza bigere n'essuubi lyabagwamu. Bayibuli zina ziryana mu nju yo, wazikuumanga bijjukizo naye ng'okimanyi bulungi nti bayibuli ezo bw'ozitwalako ewaka wabakateeyambo bamukyayiteho omwemu, zisobera ddala okukyusa abaana n'emyoyo era ne bamanya Katonda waffe. Kikolwa ki kyokoze nga Kristo bwaddira wano ogenda naye direct mu ggulu? Weewaawo amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Metani Club nkwemu alive kwe tuli mu campaign #NoSodoma #NoToSodomy among children, #NoToSodomy among children, #NoToSodomy among children. Naye olwaleero luno sigijjamu nkyogedde bono mukamera kuba lwagisa mu t-shirt yali enjeru. Olwaleero sigijjamu anti olwaleero sigijjamu wamabanga balungi. Olwaleero Easter nebaza Mukama okutuuka ku lunaku luno olulungi. Nda kukolera endala nekati ate eyo nino oluvannyuma lw'ekyo t-shirt eno kati gyakoleramu eno yo sigijjamu. Sisto omuyimbi omulambazi Zandaman tosobola kumwabaza tebo mwambulwa bw'omukola ki bw'omwambaza yambala jamu abanda mu kamera mala wakirondi okukola kuba olwaleero tugenda kulwanagana naawe tukoleemu tukomaawo kubanga tuli guest ayina kwambala eyo ojja back tungisiza endala kisobole okwala kati nze bino wenjisigaza nze njagenda ku TikTok ate bandabe Zandaman gyali kisobole okwala eno ngenda kuwamba mpambe abandabe eyo ayo Mukama ali waggulu. Weebale nnyo weebalire ddala kututuusa ku lunaku luno olulungi olwannama ddala. Naye nakyo njagala okuwuuza Blood nga tetunagenda maaso. Ennaku zino enkululiro ezibeerawo sina engeri gye zimpisaamu tebeera nnungi. Zikusanga oli yala zikusanga tolina ddene ekikumi ekyo nange kyali kintuuseeko kera kintuukako nnyo. Nkigerezaako ddala nkitunulidde emirundi n'emirundi Christmas Eid okujjako mpozi nga nsangiddwa ngenze waffe. Katonda abagezesa kukkiriza ku ate era nguma sikubira muntu nti oba nzije work for Christmas nti oba mpaayo ngamba luno lunaku lukulu era nguma ne ngamba Mukama akyolese kyekyo. Isita tolinawo kugezi na limu Marina nagwenja okubira ngende nyibere nga ndaba omuntu nja tukambi ogana bigane ngamba oli munji wegalidde omenjala ekuluma ate nkolichi sabe ekyama ekiyite mu programu eno Isita eno emejjimalako ng'osiibye enjala. Ayi Mukama kabaka wabakabaka obuyinza kitiibwa n'ettendo kikuddire malayika ze ennungi zingabirire lunaku lulungi nnyo Mukama waffe Yesu Kristo lwe yadda engulu lwe yazuukira okuva mu bonna era mu maanyi g'Omukama Yesu Kristo mmanyi oli munene era malayika z'okozesa ezikugoberera mpitirivu era ziraba ziyita mu ffe bantu ziba bantu Mukama kitange Yesu Kristo saba malayika z'ennungi zingabirire olunaku nange ndu celebrating Mukama kitange kabaka wabakabaka olw'omwana wo Yesu Kristo lubeere lutuukirivu lugenda okuggwako mananga I'm smiling. Wow.
ekyamagero tukitutte era nze nsuubira nti ngenda okumusinkana nate nga ajja kumpa bujulizi. Bakama bantumawulira Bonchate Foundation tuli mu kuzimbira abaana bakukkuba essomero, baana bakateeyamba, baana bamulekwa, abaana nfuuza, abaana babannamwandu, abaana b'abaani, bonna tuli mu bazimbira akasomero kaffe ka Mmengo. Twagala ekintu ky'okulaba omwana nga sitaani amusimbyemu oluseke kikome mulembe guno guyise. Guno omulembe Katonda yagutuwa, tutuule wansi tuyimirire nagwo era tugusomose. Tunagamba tutya ntwayigirizanga omwana w'eggwanga twamuleka afaafaagane, bali ku luguudo banywa biragalalagala, banywa bifuta, bakuba abantu, babatta, bali makomera, bavundira eyo. Tunaabiddamu tutya nti ku magezi ge yatuwa n'obulungi n'ekisa n'obulamu obweyagaza ate twabijjuza piro za bugayaavu n'amasuuka gakwetuulako. Kitandikira ku nze naawe. Essomero lino lyatuuse ku bbimba, tusabye $8,000,000 mu emitwalo 4. Osobola okukwata kyonna ky'olina obwana buno essomero lyabwo tetulimaliriza. Gwe naawe alina ekifaananyi tusiga ebifaananyi, tusiga omwagalwawo nga bw'ali, osobola tuwaayo akalimu. Yabadde Baluti agamba ayagala okuzimba kuteekako essomero kuteekako ettaffaali ku baana ku ky'abaana ne ku nsonga eno eya t-shirt kati tubayo nga tuzikaayanira. Era kyovola bino njagisigaza nti bwengenda ku live awo nabajja ku live yange batera okunsanga neetaaga bansange nga nyambadde campaign ng'ogyambadde t-shirt kangikulekere Katonda waffe agenda tugabirira t-shirt endala ne Silas bonna nno ensonga bagitegedde. Silas timukakatako, Baluti kimukakatako, maama oli n'amaganda kimukakatako ne maama omulala Jackie kimukakatako. Era ensonga yagirabye nangamba nakalabye tukooye ebisiyaga mu baana ffenna tuli bazadde. campaign ino #not Sodom among children gwagamba nti banna ekimala time yaffe yeeno. Ate bisibuka nnyo mbifo ebyo ebyebbeeyi Muyenga, Munyonyo. Kati gye tulina okugaba amatishaati ago tugende mu masomero, tugende mu butale stage za boda buli wamu campaign etambule. Bannange gwe Katonda gwawadde ekisa campaign gijoyininge. Gwagamba nsikiriza mbisiyaga campaign gijoyininge. Osobola okugulako bitishaati 50, bitishaati 2, bitishaati 10. Nange nkoya ate okwambula bagesti bange bwate bwe tumala okukola ate mugamba kati ngenda kukola ku mulala jimpe kubanga zikyali ntini. Eno kusaidize waffe abaana beno abato abandi badenga abato kibasinga okwononekeramu bwe buyayayo obwokutandika okubbirira obukakko obuyagayaga mu mbeera eyo. Kati Muyenga eyo Munyonyo abo balimu embeera ey'ekisiyazi ate batansogirete eno mu ghetto. Kati awo tugenda kulwanagana. Kyensonga lwaki njagala kusigaza t-shirt eno nze sambalangako kipande naye obubaka obwo bwa ddala kuba nange nina omwana. Waawo Zanda Maweje wanje Musambwa, amasanamu, emizimu, abalubaale, nsonda zanjege, zandege, nyindo za kibe, nyindo zambwa, akufunidde omukazi. Omukazi yakufunira muva Bungereza, omukazi atandise okubikola. Amazzi ku ntebe y'engule gye bakuzimbira okufuula kabaka mu nsi y'ekizikiza, amazzi baagakimanga mu jjinja. Ejjinja lyalingamu amazzi agatakalira era nga tukula tukutuku bwe gati. Nga bw'ogenda bakwanirizanga kabaka. Wabula omulubaale mu kusaba ssente olwedde engombe yali agituukiriza nti ddala akasente yali akagalanga mayembe. Era nzijukira tulina bye twakomye wali nga budde bwaki tulina ogenda mu Nyondo kirabe tukyakale tudigidde ne mwana muwala. Era enkeera eyo nga olunaku lwali lwa Sunday kuba Nyondo olunaku lwali yasinga ng'okwapeninga lwalinga lwa Sunday. Kati mu keesa olwa Sunday olwo nga lukedde jjukira tetwagenda wantu wonna twabeerawo ewaka era ne Jingo Samunyiga play gwe njogera Jingo ntegeera twagenda mu kaboozi twali tukoye nnyo twali tukoye nnyo naye ate ekyanneewuunyisa omusawo yakira ku makya kunkobera omulubaale nangamba kati kanzije ewa e Kampala alabe wembeera era yaŋŋamba ntirako emitwalo 5 kerokera ku makya nandi mu kibuga omulubaale ayagala kujja kati kulaba woosula tuli abadde abikola tamanyi woosula
kati ayagala kujja kutereeza nsonga mu bulambulukufu bwazo kubanga alina ekibuzo kyeyambuzaamu awo emabega nagamba omuwala oyo addayo ddi nemugamba extendinze ticket ya weeks 2 katulinga abakatambulako ennaku 4 nagamba kanzije kati olwesande olwo twali tulina okgenda mu nnyondo fe twagenda ndukyokala kubanga DJ Shiru yali akoze eki yali anteeseteese anteeketeekedde emmeeza era omuganga oyo namukubira ne mugamba nti wano wengenda okugenda ewalala ebbaala eri ku kkubo ku Entebbe Road ne DJ number 1 yeyampise buli kikufaako okubira omuganga okubira nnyindo za kiba okubira Ssemasanamu essimu n'omugamba tokyalina kyonna kyokola mu bulamu nga tomugambye kubanga nali nsitusenga ebitiibwa byendimu bitambula n'oyo omusajja omusanamu omuganga omulubaale nnyindo za mbwale era ne mugamba singa kyabadde kisobose nga lwakuba nti ongambye kujja ku Monday kusimu ogikubye leeti nandibadde nkuleeta bifo n'ojjako ne ku mmeeza eno n'olaba bwe bitambula oyagala sobya bajjajja anti nkugambye nzija nakyakaza olw'essande olwo nakyala ne mukyala wange ku pata eyo ne tudigida emyenge ne gigendako twateekawo UGM yali abawagizi bajje banywe ne kreti ya bia abawagira nze Zandamani olwo ng'ate jjukira nawo baali bataddewo akaguwa kuba nawo waliwo nayo ina VIP era babawunsa gwe nagambanga nti oyo mbamanyi tajja kusumbuwa oba kusumbuwa mukyala wange nga buli gwensongako yayingira naye nga byonna byekola mu ngeri gye sitakyekanga namwe yadde otandise obimanyiira nga ntandise obimanyiira DJ Shiru nga tetukyamwegayirira kuba nnyimba kubanga kwolwo Red Bull ze zaaliwo walinnya era omukyala namwongera emitwalo 15 engamba tumuwe there is time when I've gone back to London he'll be doing it yali amanyi business omukyala amanyi kutandika emikago nze namwewonya nga tunyumirwa awo nayimbamu awo nakuliyetingawo era oluyimba niye olwo sijja ddukuba naye tugendere kusanyuka tolinda nkeera kuba ku budde obwo yali aki yali akuta kati sanyuka tolinda nkeera sanyuka leero lulo gwe tolinda nkeera osanye omanye n'ensi tugiryako makoola sanyuka leero lulo gwe tolinda nkeera you know Shiru akayimbako yakaagala nnyo era buli luyanda banga wai tugire tusanyuke kubanga essanyu goli lino mukyala gw'omulina era Shiru yankubanga akama naye omukyala oyo wamukyewa nemugamba omukyala oyo namugye mwanjono mu budde obwo yali mystic namugja mu mystic era enkeera namala okuba ekivulu kyange nekikuba nekiwooma mukyala oyo teyali munyiwa shisha teyali munyiwa sigala kyenyinza okugamba omwana oyo yali munyiwa takira na yuji era nga bwasanyuka bwati honey let's go for it nga akutwala ku ebyokulya bye yali asinga okwagala yalinga yagala nnyo chips and chicken byebya bana batunzi b'enkoko abasooka batali bano bana baliwo tofaayo bana abasooka bamanyi tofaayo tubaleke abo nno nabakolamu n'oluyimba abo aba chicken gukuno India yabwerere ku lwa mukazi oyo yoluza lwaki mbadde njakubogerako bana abatunda enkoko bana abasooka batali bana abaliwo waliwo bana abaliwo babayita enkoko bana abatunda enkoko bana chicken KFC eyo giveeko waliwo eri yasookawo eri emakindi awo chicken tonight chicken tonight nina oluyimba baluyita chicken tonight era bwogenda ku YouTube channel yange kati nibulaba nerabiralabira mbadde sinafuna kyakulya bulungi kyayi biki kale obwongo si bulungi naye ngenda kunywa emboozi kubanga weweyo otuweereze tuli mu kubulya tunewaayo wadde tuli ku Easter netofaayo obulamu bwe bugagga ekyokulya kigenda ku weewaawo nibaza mukama kubanga omukka weguli
munange olimba luno lukolwa chicken tonight olwo omukyalo yanditira okolaki odukola twagula nnyo enkoko nga ba chicken tonight bo batulengerera bamanyi n'obudde bwe twali tulina okujjamu enkoko yaffe baawo nze nayagala nnyo akawawaatiro kati ate nga omukyala ye wa kisambi naye nga nze ndi wakawawaatiro ka chicken wing katutereko n'eryemva eryajjereyo kati ne bakolera oluyimba era bwe nakola oluyimba lwa chicken to me love 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 you my chicken tonight washing it gotta washing it girl washing it girl me your sausage tonight to me love 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 you my chicken tonight kati awo ye yantuma sausage ngate chicken yange tonight kati olimba lwe twalutwalira ba chicken tonight ne bampa offer nalya enkoko for free emyezi 3 jangu tukuwe buyi tosasula era awakana agende kugundi ku TikTok ku YouTube channel yange ateke mu chicken tonight tujja kujja baiza ndamani omulubale kati tuvaawo tuva ku chicken tonight tudde waka tuli ebyokulya byaffe tugenda kewa mukulu tweyagala omukulu ojingo kati kwolo yuji twanywa mshire yanga mukazi nangamba but honey today enkera nga bukire nangamba tonight I didn't understand you well ndoza amanyi sagali na bulungi agatwala okupika love mukikola kyo mukwano wayeba yeba Uganda waji akutulira ddala amanyi agamalamu agamalira mu ddala kugenda Baghdad namugwamu tugenda neba kamubwe basi tugenda kuzuka gatenga mulimu bwenti wala ofuza sekibotte wala jya kufura sekibotte wala jya alyanfude sekibotte jukira twanyumira nnyo twasanyuka nnyo wala jichoyito wegerera kale jukira ate nali nsuze nkoze program y'omuganga nga ino kero kola ki okujja esimu ye bambi nagikwata kikeerezi nagikwata saawa 5 nga yazze dda mu kibuga abona nga natera nakuddayo emandwa ozinyiza era olwazuuka bwenti nangamba wangi ayogera bwaki eddoboozi mbadde manyi ayogera bwatyo nga ali mu ssabo ddoboozi oli omusajja ali amu ddoboozi lye ebintu bino nze sibyetaaga olulala sijja kudda tubyabafubukafubuka ne mugamba jjajja kansooke ngutereko emitwalo 5 nkukakkanyi bamastering ayagala osooka oli ekyenkyawo teekako tatondowala teyaddamu yadde yayogera atya nagamba weewaawo yasoma akasente agala sente jembe lya kasente azze nalyo era olwamugaa nti weewaawo nagamba kakati nze nasuze ku lodge yali awo ku Salama Road omuganga yajja nasula yakeera kubanga yali ina ku Monday nga tulina okuba naye naye nga nze nali mwetaaga Sunday kati n'atambula Sunday bugenda okukeera Monday nga mutaka yasula ku Salama Road awo era lodge nze nagimulagirira nze nemuweereze sente n'alya n'anywa kati olw'eggulu nali nina kyenjagala omulaga ategeere amaanyi era wezatuuka ssaawa 7 neŋŋendayo nebba ku mukazi neŋŋendayo mukazi wamugamba ogendawo mukazi namugamba ntambulamu I'm going to meet my friends you can relax kuba yali otulotwali tunaba kumugwamu ate baba bakazi baagala okwebaka nangamba it's okay honey go era naddamu akantu kali keyangamira nangamba but what you did last night was not I don't know these days you're not tukyakola bulungi mirimu gy'abakyala mpondo ye anti yakuwa tukyakola bulungi mirimu gy'amaka jukira ate oyagala nnyo yali mu kika kye kya musaami abasaami baagala nnyo wano okuba omukazi ebikonde baagala nnyo bapika otegeera oba ontegeera akaboozi munange ew'omuganga nga ŋŋendayo awo yali asuze nga twogerezeganya nga mugamba eno gye njagala okutwala njagala olabe wabeerawo ba stars njagala olabe engeri gye beeyisaamu n'enkola yaki n'enkola yaabwe ngolwo ŋŋamba ngenda mutwalawa kwaitebo Kampala Road awo wennyini
era bwe bwazi bajjukira omukyala gwe nayagala okupatinga ne ngaba kati n'okuddayo ate nfumba omukyala munyonyole there is a new friend we having jjukira yo ino munyonyola before era nga nzirayo nga nyonyola omukyala nga mugamba there is a friend naye is a obi ava Mityana naye ayagala kujja kundabako ate ayagala nakulaba kuggwa omuzungu jjukira n'abagambye gwe omuzungu naseka jjukira ebyo byayagala nagamba it's okay you should call him to come and even at home bannaye yeyitira olunnabe ne mugamba no baby teyamanya he's in the lodge we shall just pick him he's in the lodge we shall pick him then we go to the party the high table then from there we shall drop him back then nothing to joke but I don't like him to bring your work I don't like I come baby is really your friend nemgamba yeah why not nagamba it's okay you're not ndio yakateka nenga uziba motuka afenge vayo twakubira speak next edition lubalusewa by the way namuwerezaako ku Mbozi yakutte music industry ya Uganda bwati SPK yasanyusa nagamba akantu ako kansalire mugambe Bongo akansaliremu akantu kangaako kagendeyo ku mikutu gyange gya TikTok ninda babambi ndoza kya musanyusiza nagamba ate oyina ne weerabidde walala ne mugamba walala Mbozi ekyajja mu maaso nagamba nze Mbozi sitazi following naye nzi following ate ne mpomera nnyo era nga yana gisharinga so kale kya musanyudde nnyo speak next edition sajja wakabarasi rogo ya barasi sajja singo kwata video ennungi wano mu Uganda ate yakyasinza okuleeta abayimbi wano era kale munange nge speak mukubira ngamba jangu tugenda kwachi kwa itebo anga yimu ankubanga akimanyi sente zaaliwo naye olwo yajja ne mukyala we kati ate jjukira nze mwendi n'owange naye azze ne mukyala bo baatuula mu maaso kati nze ne ntula emabega n'owange ate n'omuganga muganzirwazza muganga yefuula ali innocent kumbe mmindi azze nayo mu kibuga ne speaker teyamutegera yangamba tuulya ni omulala ne mugamba oyo friend wange Obi yayita alina gusawusawo muganga batambula na miti yabo yalina akasawo mubamuyitiza nga ku mugongo biyembe azze nabyo era bwe yatuuka wali yasokoolamu najja n'akasawo akalala akatono nga akasiba wano mu kiwato munene mwalimu akatini ng'akasiba mu kiwato ate enene n'agireka mu mmotoka muloji futwa nze nali nagenzeyo dda kati ng'akasiba mu kiwato ng'ayirizi oba kali nga fashion ng'akasiba mu kiwato omwo ng'ayirizi era nga babawunsa ate neewuunya babawunsa batuuka ne balaba nti yenze jjukira nze baali tebakyanteekako naye tebamuteekako kakebera irizi ye n'ayitawo nayo nene jembe eri mu ngalo muno ezimba bweti neringa ejjinja yayingira mu mubiri oba yagiyingiza atya yayina sokolekeza zamba lindako zanda sofi lindako yayina irizi muno mu kibatu ky'engalo zanda naawe aginyigako bweti n'etambula yayina irizi nga mu kibatu ky'engalo ng'ezimbi eringanga guyinja ng'aginyigako bweti n'etambulira mu mubiri bweti nagamba nze neyange yagenda wano temuluma nagamba naye eno gikwambaza owa n'okuba ng'osudde wali seddumenti nga mu ngalo mweri era ogirabira dda kifundukwa eyo ng'eri muno bweti ekola akantu kazimba bwe kati nikabanga olaba ng'etambula ate nno nemugala lekanyigeko ngenda okunyiga ng'ekintu kikalubanga kyaddala tekimuluma tekimuluma ye eri mu mubiri kati bino ebirala eno biba miti ddagala mayembe masanamu era bwe twatuuka awo nga tumaze okuyingira itebo nga tukyayimiridde bwe tuti babawunza bamu n'abakyala bamu abawaita ne bagamba ntebe yamuyiri wali tukategekedde wali ninga nze awo sinakolawo programu nti ngenda kuyimbawo temunakubawo simu temunakola ki lwalinga lunaku lwa Wizo ne radio nga Straka Baby akolawo era baatulinaanya entebe ya Wizo ne radio amajini mugenkanyiza oba mwoyo mutukuvu n'amajini bisisinkanye
nga ba radio bali eno waawe naffe tuli eri era bwe byatabuka radio nangamba omugezi nangamba yina mwana Zandaman katati waddamu ebyo go waffe byatabuka bitya anti ngolosi ewaawe sifaayo kubajjukira happiness ne wange jeri okugula omwenge bikyebyo ate meza aberedio ne wizo nga yonkalu kwaliko ogwawe nenga ate ewaffe kiyitiridde kubanga jjukire budde walingawo shisha kati twatekako pots za shisha 3 netekawo nebibaketi byebyokunywa 2 nga birimu ecupa ezo zi Morgan ezo za green ezo zi Morgan Heritage majoka radio ne wizo bali kuyawe naye nga twabakubye omwereka kwekuki nina waliwo sikubidde twage SPK twavuga ne tusooka ku banka nga tugenda kwa itebo tugenda ku banka eyo gye twagenda muzijukira yali ya Ntebe Road wali eri ku Shelo kazi ogitegedde awo twetoloola twava eno ku Salama ne twetoloola tugwa Ntebe Road tugenda ku Shelo kazi awo waliwo cash point kuba yiwa visa card ne tujjayo emitwalo jaggwayo kuba kwa kadi kali kaleta emitwalo 7.5 kazi leta ne ziggwayo kati ngasigazaamu ne euro endala zaali euro 7 nasene muzivungisa netuzivungisa netuyingira ebbaala nga tuyina miliyoni 1.6 kile jone bizo bali bakubagwako Hedi yakuba kama edi yankuba ngamba mwana wa mama nawe sukuma ukino naffe tuweyo ku mwenge ebyo byezemu ate si birungi mujja kututenkala mata changa mwana mulete no gomolina Hey baby, what is he saying? Radio is my artist. Nemuga baby, don't start waiting then so kenjo gere ebyange. This is my friend, go no job speed. Abayimbi sirinanya mukazi wange simulinanya bachi. Omugambirawo. Namugambirawo. Sirinanya mukyala wange nabachi. Nabayimbi bannange. Era ne radio nemugamba bro, she's mine but I don't want you to talk too much. Radio. Yes, he's my friend. Ngambidewo. Nze namutwala ewali. Radio tulete luvenge ro wano. Radio gwa mutwala wa Shiro. Ewali suno oyo. Nze nali nolimba kitafali mu ggulu. Obuyinza erinnya lyo litiibwe emirembe gyonna obwakabaka bw'omujje uje musi. Naluddamu ndukola n'omulangira Ssuuna olimba olwo abasinga balabanga WBS lwalingako nga nduyimba mu bivolo bya WBS ono yaŋŋamba nti watukubira oluyimba olwo Zanda yankubira oluyimba olwo kitaffaali mu ggulu kandugwemu akapeera kitaffaali mu ggulu obuyinza erinnya lyo litiibwe emirembe gyonna obwakabaka bw'omujje uje mu nsi zonna by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa ne mu ggulu tuwe leero emmere yaffe eyo gy'otuwa buli lunaku so oluyimba olwo nalukola n'omulangira Ssuuna kati omitinga radio gwo mutwali wa mulangira Ssuuna mu mitinga bino wizo byaga nti bali batambula ne besanga n'omulangira anti owizo yayogera so oli yayogera oli yafa nze nyumyako oli eyafa eyafa yansangako olaba eno wakati mu kibuga eno waliwo akazimbe bakayita Blue Africa wansawo mukakko walingawo night ya Jose Chameleone nga tuyimba live music buli lwakusatu kati nalina akamala olimba olwo kitaffaali mu ggulu nalukolera wali Lubaga era nawo waliwo studio yoyo omugundi mulangira Ssuuna naku lwe namusanga enkeera yafuuka mukono gwange nantwalirawo jukira musana mugaali gakola so tumiza wano ku radio omutwalo tye wa Ssuuna kuba wiza agamba be bamwefunira asibe bamwefunira ayinza okuba yayongerezaako bwongereza negwa kwata radio n'omutwale wa Ssuuna nze radio tutuuka ku Moses radio the late one
kwa Blue Africa kazimba ako twali in fact ndoza nali maze n'okuyimba oluyimba olwo nali ne Gento Mulindwa oligwe nayimba naye luli olimba amagulu n'agamanage sikyali n'agava mu kifo batudiza federo amagulu n'agamanage kati tuva okuyimba yewa ayimba olwo lwa ebya federo nze nga nyimba Kitafaali mu ggulu nga nyimba ne luli olwango lwa Mama Farida kati radio waawulira n'agamba wabula Zandaman wakubya oluyimba olwo walutadde taata nawulidde akumalibo Masembe nga alukuba kuki ku CBS radio ya Kabaka ngamba naye nange njagala ontwalewo Mulangira Suuna oyo radio Moses njagala mwana nange onconnecting ku Mulangira Suuna oyo nange ankolereyo oluyimba by the time nga ina kali akayimba sweet lady come can I please take your number maybe later I would like to know you better na ina ne kali akalala ka Jennifer njagala ozine ku mazina ge wazinira wali nga talina yulala enyimba bbiri nangamba mwana Zandaman njagala ontwalewo Mulangira Suuna nafa tukolereyo nawulira mwakoze oluyimba olulungi Kitafaali mu ggulu Suuna ali tannafuuka star tebakulimba zinyaze nze nagalina kuba nze yali alina Kitafaali mu ggulu kati Suuna oluyimba lwe lwaliko ko beat nga waweerezaayo bulango tasobola kunyiiga. That one is my brother. Nyumya reality byaliwo nyumya byaliwo tebibeeramu kunyiiga kuba byali bya ddala by'amazima zisinyumya bya bulimba yali alina nnyimba obulango bwakola ku beat Kigunda kya Kampala nga oluyimba lwe Joanna Jeroli kati nze nga olwange Mama Farida nalukola dda video byonna babinkolera ku bwereere ya muze yagikola nga ye enkoko ziri zenata nga ze bawe ku birikodi TV omusamize enkoko ze yakuwa n'ozitwala masanga nzira zineyo enjeru n'osaddaka amasanamu nga speed eyitiridde kugambye radio yajja n'agamba nyambo ntwalewo Mulangira Suuna mwakoze oluyimba olulungi Kitafaali mu ggulu tudde wano radio mugamba ono mukazi wange toyogera bingi n'omukazi omugamba saagala nyogere bingi mbakyali bange kubanga he was my star and I was his star nange nga twesetula nga tukyusa ntebe nga tuzigabana wizo radio ngombisi gumywebwa simu tebwatambulaawo beba mbamanyi omuyimbi akukuta n'essimu n'omala omulaga mukazi wo era omukwata lubona nga agiyiseeno era omuzungu yali agamba honey you have his number nemgamba yes have it all I take it nemgamba no baby don't start olunabe you want me to leave this place ali omusanga ne varandi nagamba honey come on don't be nut nemgamba baby leave alone being nut totandika don't start don't test we already high we in the vibe let them enjoy they have ladies waliwo buyiringwa nga bungi bijije kanawe zanda kanawe kujoga lady and vision balina buyiringu obuyiringu bwaliwo mubeeramu obuyiringu n'abawala anti kati ko nze nalina omukazi nga bo balina buki sitala kyogera buyiringu kujjako wizo yalina omuzungu oli omuchina we ye radio ebiddobo yali ne Lilian ne Lilian yasangibwa taliwo ku olwo Lilian yali taliwo Lilian so mwogerako kyamu kubanga ate Lilian era nkwano gwange ate nze namuconnectinga ku radio siza ombulamu bwa radio wamukolera byamagero byokka ebyamagero nabikolera huyo omwadde ku kenge huyo omutute wa Mulangira Suuna huyo omwadde n'omukyala bale nali ndabira n'okunyumiza ekintu kino ekyo kyamagero nze nakikola ekiriwa ekyo kya Lilian ne radio yes go warabira radio Lilian no bagatta nkubulya je kyava weki mboze ne nyumye kati ate wali olwo tutamyewo batunaddayo najukira sagala bagamenti tubabuzabuziza so tubazeeko wano katini wano ku ngeri gye wafunira mu radio Lilian wali nabo banotinze okwata peni notinga kati awo tuli mu Angenois tuzeeyo tunyumya ku radio ne Lilian kati tunyumya balaga mu kantu awo ke babadde batamanyi bategere ndi Zandaman omusajja mulalamu mu 40 plus yeyo Angenois je tuyita discothèque
nyingira kubanza najingira nakubanga buli lwa mukaaga Friday Saturday olwokubiri lubeera lwa silk you know olwokusatu lubeera lwa amnesia yeyo twalinangawo luge abajimanya babalangawo walingawo luge awo ku Jinja Road so katuli ya mwanjono ngekyali yanjono tenafuuka governor ekifo ekyo yakyukanga neba Mystic yali 40+ kwolwo ene wasookerwako yanjenwa waddako 40+ waddako Mystic kati ene wasookerwako gye bafuula governor so kati mu budde obwo nga tenafuuka governor yali yanjenwa wasookerwako waddako 40+ Mystic kati mu 40+ mwetwali nyingidde baganda bange baali tebannaba kujja bani Weasel and Radio zene nasangibwa nyingidde ku musanvu kitundu awo zambukirira but bo bayinza okuba nga baali balina gye bava okukola kubanga nze nava we nave wange wali we natundiranga obusimu nenyingira club natadde kenkanke bulungi ka vibe biki nempakinga CD zange ne fresh nenyingira club nye katoloto teri muzungu ebyabano tudako ku kati ni wale ngeji wafunyamu Lilian Moses wali wenyingira munda nsanga Lilian ne Jack Chandiru batudde ku counter eyo 40+ kubanga boyingira 40+ waliwo ka dancing floor kati line wabaye bali zi tables reserved table ninga za kisenge then waliwo yeyongera wali wabeerawo counter katawo nabasanga around there wali counter nga batudde ku stool bagira ki banywa bawuta bakubye buntu wabo butetei bwawe bumpi batura bali butetei bumpi bumini butetei obumpi nga ne munderi juka bwavadda msanze ntuka ombonga ne bachali hey Lilian what's up hey Jackie wagwan tunywa mu balina baje bakute mu ngalo banywa bakute machupa si rugoye ronna bali banywa wine obuntu obunaka ni waliwo munabo yali abalinanya awo nga yaki yakutaka history mu ngalo kati ye negwanyiza tego bali naye ngakutaka paleke mu ngalo nagamba nze nempale yansaze da you look at nemugamba kale naseka nemugamba what's this nice my guest ring nemugamba right to jambadde nze nsaze yali anywedde V&A kasi mabara bajja mu bupale ne babukwata mu ngalo kati ndoza engeri gye kaba katono ka buli watambula bwati kagira bwati jukira yali akubye ne high heels kati atambula ndoza kagira bwe kati kali ka mutankudde dda nangamba hold this for me era yakanteresa amastani yakanteresa wakakwata bakuloga gwedda nakati wakwalokoka naye kastabya dda twagenda ne twesanyusa tunamala kujukira kati nzijolo horo mukwatira akapale nkwata akapale nalina kabaga kange nzibanzikiriza okuyinga nako bwineze ensawo zino zitegedde ezo ngerimu akasiddi kati kagistring kati ate ye ejjukira abawala nakutte esimu omukono gibagiti kati akagistring nze nalabanga akatambala kumbe ngamba no Zanda that's my gistring keep it katugende nange nga nzirako baana bana bawobola amabonga kawo tunywa tuba tukyanyumyawo nga bali bayingira they have entered, they have come in now, the party is gonna be fire to the fullest nga bagamba wow nga basanyuka kati jukira nze wange nange nali omuzungu yali yanjigiriza kayahuhu nga nange ngateeka mu kayahuhu naye omuzungu already yali sina yali yaddayo nankuba yahuhu nga bakyokka Zandaman nga twewazi 5 ngamba nkangeni sukimba buziko ngamba kati kunyumyamu ng'abawala ngamba nokimanyi tino kubanga abaana abo balirya ne bali basooka okubayira basita naye kati abo baredi ate bakafuuka mu budde obwo nga bayita balina lwakyo nnumya nennaku data ogamba nti nkulinda enkeera ng'ennyimba ziri awo ziri 3 lwakyo nnumya nakudata waliwo n'olulala amba nti bwe nti naye bwoli
Nzimanyi basizimanyi. Ozimanyi. Yanti zitwazikola wali Bwendi. Suna azitabula Bwendi. Okakasa. Nkutidde twalya na nkoko kwolwo. Nabasanga olweggulo bali nkoko nze nabasanga olweggulo nga bamaze okukola. Bamaze okulikodinga. Kubanga omuntu ali mabega wa legend. Yes man. Lilian agamba obwana obwo. Naffe tubaagala. Batya. Ndabona bwakwagadda kwasisa gisi. Naffe bali tubaagala. Naffe tukolere ekyamagero. Buli omu ne yesoka gwayagala. Nze njagala oli ow'amalasi, nze njagala oli ow'akali. Beeronda nno. Ani yesoka ow'amalasi? Yesoka ow'amalasi, Lilian yeekwata radio. Wizo neekwata Jackie. Naffe tubaagala. Kati bwe mmala okufuna information yaabwe wano eno. Eyaba Lilian kuba bali bansanga ndi naabo. Nzira eri nzi ngenda mbuuze ku bali. Ngamugambo wae bwana mama. Ate abana bali abo buwala. Ate bangambe nabo babaagala. Omugenzi nangamba ha. Bannange balete naffe twabaagala dda. Balete naffe twakola ki? Twabaagala dda. Radio ngamba. Bannange balete naffe twabaagala dda. Ate Wizo yo mmanye ekya muganda we kyakkiriza. Aga nange nditira Jackie. Nange muliti Jackie uyu. Bajje tunyumirwe. Jukira bali mu bulamu nga baaka bamba nga baakatukuza obulamu bwawe. Nga buli kimu kiri mu bo. Buli kimu ekirungi kiri mu bo. Kati nange omasanamu ne bakola ki? Obatulamu sesanamu. Awo nabagattira. Era ngeno okutuusa eri obubaka wa radio nti gundi abaagala. Tinaffe twabagadde radio nanga nti naffe baleete twabagadde dda. Nobaleeta. Abawola ne mbasitula ne bajja ku mmeeza we baali ne mbateeka wali abalenzi. Kisi nezitandika. Ne banyumirwa ebya benzi n'ensigazo oli wa Gistring. Ogenderawo mu kikolo kya. Twasigala tunyumirwa. Budde obujjukira nalina amaanyi. Kubanga omuwala bwakwesooka bwati n'akuwaka Gistring. Egamba wayi ka Gistring kakano ze nakajjemu dda. Teri baddogo. Ate kakatobo kyayagala ki. Basitawa bali nabo bakulengedde bashininze eggulo. Bakulabye oline munyenyezi n'endala ez'abasookayo. Ate zigambe leeta. Kwa connectinga good drive. Ne Lilian ne Bluefield. Ye gundi ye Wizo teyawangala na Jackie. Ebyo byali byakire ekyo. Ebyawe sijja kumanya kyaddako naye mu relationship bo tebawangala. Naye okuwangala kwa Lilian ne radio bo bawangalya n'omwana najja. Dewali. Munange muri ukatuzayo wali wenagambye nti waitebo weyayingirira n'omusawo muganda omusana mu mbale radio kati radio antumi anti tujoininge meza era omuganga namukuba akama kuba abamanyi nagati yimbi bafe bibano banakudata balukubye nti kati atinga tuvudde wano tutudde lwaki batuzonza Debalina okujja wano musana muyepanka. Era nga okitigidutya. Nze abasama mu bamanyi. Wange. Naddala nga yogera bwatyo. Bino byakunsunza. Nemga jajja. Anti bali be basita baliko. Golichi. Jajja ali yakutegeera. Ejjembe lyali lyakutegeera. Nkusitulireko omukutaka kati wano. Mulumye olubutadduka nadduke mutoyi. Yali yewana yali yemanya amasanamu amayembe yali agewulira na kati toseka nawe yogera kye mwakola mwetonde bwetonzi ugamete Wizo ko olubuto lwakuluma ko lufa baluleeta yangamba kutukanyizeko ananga Wizo waabwe nkudukanyizeko mukwabo daga nimugamba they are all my friends wala bulungi awo mu luzungu namugamba they are all my friends bonna mikwano gyange jukira bwobota midde n'oluzungu luvaayo nagamba nze Olungereza sirumanyi kati ogamba ki yono omuzungu ono yitayogera Luganda omusana wayo olugezigezi nnyo nze bino sibitegeera bitabye mwadese kwogera Luzungu munyongere Beero mundeetere Beero ne bamuleetera Beero bamuleetera Beero nnya yali ambadde gato tebambalanga yali mbisando yali mu Lugabire bannanga alese obujama bwe mu kibuga bajama mu Lugabire naye ng'empale ya jento gyayambadde birugabire se
Oh, yabachi nga tuzaba kulaki. Mulugabide ne kino kigundi kibouncer kyo ku mulyango gwa table kyamukiriza nga tekyebuziza yako yadde ntulego. Ena irizi yazimba mu kibatu bweti. Kinene kibonvu kiti ne yichate. Yakimenya amenyeteega. Kyagiranga bugizi kiti. Anti kano kala gayi muyitewo. Muli no mukulu. Bamuletera bero. Bamuletera bero ze. Amga jajjo n'olya kamera nti wano waberawo ekigere. Kirungi kamera. Oyagala ndi mulokoni. Konze nti ejjajja bakuletere mulokoni. Balete mpute ate kakati bia nanywa mukalu nanywa abwerere leta ndi enywe. Sinze nabikuwa. Tanso kulangira. Samiza alangira. Nenga jajja. Tonangira. Balete olye. Tolira. Nengamba nyabo. Omusamize wange ayagala. Kola ku blaza wange. Bali mayi wagala kola ku musamize wange. Ya yankuba kama. Chwaita. Nangamba wegendereze nkulaba otandise okwengerera. Tompita jjajja. Otandise okugenderera. Olulimi terukyasituka. Oba owulira nga tokyasobola. Tunadda nze kyenjagala okukola nkimaze. Yali ayagala kukola ki? Omusamize yali ayagala kukola ki? Yali ayagala kugeraageranya. Wawakutuusizza. Wawantuusizza. Oba mbadde manyi ayagala kukwatira ddala mu muzungu oli fulula biswa mukwatiremu ddala ekisembayo. Yali ayagala kugeraageranya inayo n'obuddagala bulala bwe yaleeta. Nga buno busiga ku gundi. Kuki? Ku mukono? Akumuntu kunankani kugenda okumakinga love. Ku mutaka? Kyakwetera eddagala olisiga ku mutaka. Bulebo yegulidde gwe ngugira ki? Ditabule mu kazigo. Bulebo yeguluddi. Fayagula. Igwe ngo sitekaka kazigo ko kano. Omusamize. Sokoleke. Omusamize. Nyindo zakiye omuganga. Akuletera eddagala. Agamba mutaka baba yeguludde. Siga ko mutaka. Fayagula putulu. Yangamba njagala kuongeza buwomi. Njagala bwasitula wano okudde Bulaaya ng'akuweereza 10 ku 10. Ndiro budagala. Kati njagala osooka otabula esepiki eyo. Njagala obeere nga esepiki. Osobola okugitabula nga tesirira. Nga naye nnyini yagiwulira nti omulawo kyekyo. Eddogo litadde mu eddogo. Eddogo wananga litadde olingiza omukyala mu mbugo. Era bwampa akadagala. Namugamba jjajja kano nkatandikedde. Namugamba jjajja kano nkatandikedde. Nangamba oli musiru. Katandikirewo. Ate ekyo ekyandeese. Nazze kukumaliriza otereere ntende. Kakati otandika okumugira bwoti. Oba omunywezezza. Amulala batakyamuyingira. Kuba oyingiddeyo n'oggalawo. Jjajja yakuwa akadagala kakulemezaamu ng'agenze mbwenzi oli alemeremu. Kugambye era ne katanda omuntu yenna yina singa yali awo nga n'agirayo. Wandika emmere leediyo iwandi mukemi. Leediyo genda omukwaniremu. Anti namugamba jjajja namugamba nedda balike. Nagamba kwatemu. Sibo abo bajjajjo balaba. Bakwatira mwana nkwatemu. Zisifuddeyo basitobaani. Nze muddukanye. Yali awulira jjembe. Anti yatambulanga yayinawo nga obuti obwo nga yabuzinga oba yabuzinga nga atya nga bubanga akakeeka naye nga yabuzinga n'abugatta nakalala tumanyi jembe gwe oli musana mu kikazi. Nze nati ze baali banyingiza kiyingize nga sikimanyi. Wano Katonda ali atugoberera Client Beauty World bakama bafa batuma wano. Oyina ndwadde za nsusu oyagala kukola ki kushanana. Genda Client Beauty World omukugu Dr. Clanet opposite Climax oba okulira na Stanbic Bank emakindi kunabaza essimu eziyitaawo oba osobola okubanonyako ng'oyitaawo buli kimu bakikole. Oyina ekisu olususu olukunkumuka weekyawa ebintu byakusobera bogenda ku mukolo ate bakulabira ne bakusongamu emimwa nti wuuyaza tuwunyirire wuuyaza gobo bwana obuto bwana bukitaka bano enebisundo oyina bimugaba simanya wayiika Client Beauty World oli mitala wa mayanja oba oli wano ba delivering buli kimu bakikola. Gendayo
odde bujja ojja kujja onneebaze oluvannyuma weewaawo why wangi mwana wa mama munange obuziro libadde linkutu munange kati omuganga oyo yaŋŋamba omukazi ono bw'atamiira bayinza okumwesonseka abalala amwangu mulabye mwangu kakati ayaya nagenda kwani ku radio nenda kuwa akazigo era mwangu mugire muve wano mangu bw'omala okuyimba mudeeka osiigeko oyingire osige ku mutaka oyingire mangu mukwano onyweze era awo Straka mbandi awo ngaze ku table ya face Straka baby MC nga naye atwogerako mu bwangu bw'ekitalo ng'afuna drinks ze Straka baby naye yali wa UG eyo naye bamugulira yiye omukazi yamugulira yiye era okuyimba bwe kwatandika wayimbawo ndowooza Kalifa Aganaga bwe yavaako kuba Kalifa Aganaga naye yali yakatandikaawo ng'alina mina kudadada Aganaga ng'alina ekyo kigatta ekyo kimalikupu ng'osese engato eyali ng'ensesa yali ng'ensesa nange Aganaga oyo lwavaako nze yaddako nenyimba kitaffe ali mu ggulu nenyimba ne mama Farida nenyimba ne Lulisanyuka leero tolinda nkeera namuleka omukazi namuleka na muganga akaludde amaaso namugamba yaŋŋamba nze ngenda kakukikira vivi wano tekasobola kuvaawo anti kaali katono kakawanvu ngenda kakukikira vivi anti tewampisa jjajja ompitira jjajja oba oyo kyezza tompita jjajja kugenda opafominga nze ngenda kakukikira jjiigi era munaye nga ngenda nze nga nnyimba nga nkuba kati bwe nakomawo nga nvudde ku stage kuba banfuuwa navayo ku stage n'emitwalo 23 gomanya abavuka bayitabo kubanga basobola okukufuuwa ssente ow'olukumi ow'ebbiri ow'essatu ow'ekikumi kikyaliwo nga kikyakola 5 byonna baleeta olwo kulimba limu kitaffe ali mu ggulu baleetera ddala ssente kati nazibalabala wonna nga giri emitwalo 23 nemugamba baby keep our money n'asanyuka nnyo jjukira omukazi ezo bwezimukwasa asanyuka nnyo nemugamba you know what I want to give on my brother you want to give on your brother jjukira kati omuganga yagala mumuwe ku nfuuwe ate omukazi tayagala kati ng'omuganga ngamba wayi mpakweza ensimbi mpako zakufuuye nemugamba nemukonako bwe nti nangamba mugamba olina kyogenda okula nemugamba naye jjajja kakati ate nali njukiza nemugamba wange agenda kuyomba nangamba mukulu njagala ompe kweza enfuuwe gwe ngenda okuwanirira omukisa gwo ogwenkomeredde shetandise odaawe ninda njagala ompe kwezo ze bakufuuye gwe ngenda okuwangira omukisa gwo ogwenkomeredde olyoka otandika okulumba ebisaawe kati gano mabaala oyagala kubeera mu mabaala nemugamba nedda jjajja nemugamba baby let's play with the money nitutandika okuzannya sente n'omukazi ezo ali omumanya omukazi kati nina okuzanyikiriza omukazi oyo sente ezo bwe zigwa ate nziwa ono era bwe twazanyikiriza nomugamba honey let's play with the money if the money goes down don't pick it nemuteekamu akakodyo if the money goes down don't pick even me if it goes down I don't pick kati nezigenda nga zigwa wansi omuganga walonda paka twasigaza n'omuganga n'afuna zafunye nangamba kiwedde genda weesonseke tuli ku Easter olwaleero
mukama ansonyiwa ng'ongambe mbozi tukikole tuwanyumizeko ku mbozi zaffe yayita gandalo lya Easter bibakwata omubabiro munnange esente ezo bimala okuziba kabaka n'omwana muwala nga bwe zigwa wansi omuganga wazironda bubu tugenda okusigaza ezaffe oba twasigaza 7 omuganga sente zo nazitutte olwo nkutidde oli yali yategeera lupiira twasigaza 7 era tugenda tutuuka ewaka ng'omuganga oguma ekitundu agututte is it gumwa kakaga kuba ebiyitibwa ennusu byatulemera ddala ng'okubaka jjukira twali tutamidde at least akolupapula okasukamu kubogira kubanga nali njagala sente ezo zigwe nga mugamba don't pick oli asobola ozikola ki nga mubuzabulizaawo era we namubuzabulizaawo mutuuka ewaka olina ogenda ogezesa eddagala olina ddisiga ku mutaka jjukira ate ye bw'atandika omukazi oyo bwe mutuuse ewaka ng'atandise okukola ki okuyeba okwagala akaboozi takuwa gaapu era olwasooka akazigo kannema okusigako gobala Katonda ali ndabanyumiza okukubira tubagaliza Easter nungi mukama bawo omukisa tusenkana olundi weeraba nsibudde